okwenenya okwo nga kuva mu mutima, okwenenya nga kuva mu mutima. Mukama waffe Yesu Kristo akusonyiwa buli kimu. Twenenye tambulire mutuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mutuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu ggondera eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Eryo eritulaga ekituufu ne lituyamba otulabula amakubo amakyamu tugaveemu. Oyo alina amatu awulire. Oyo alina amatu awulire. Obulokole bwa kinnoomu. Obulokole bwa kinnoomu. Buli omu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda nga kinnoomu. Singa kanisa, singa abantu obadde otusinkana nabo, singa famire yo, singa wabula buli omu ajja kuyimirira yekka mu maaso ga Katonda. Kiri eri ggwe okusalawo gwe ng'obwomu ebigambo bino n'obigaana. Kiri eri ggwe okubikkiriza. Obulokole oba obulokozi bwa kinnoomu. Oyina omukisa ogwonya omwoyo gwo n'okkiriza Yesu Kristo n'otambulira mutuukirivu n'okwenenya. Bw'okkiriza Yesu Kristo ye yatuwa Mwoyo Mutukuvu atuyamba otulaga ekkubo ettuufu. Tegaba magezi gaffe, si kumanya kwaffe, wabula Mwoyo Mutukuvu yatukulembera. Naye nga tuba tulina kusalawo kuva mu mitima gyaffe tugoberere Yesu Kristo, tuwone ennyanja ey'omuliro tugende mu ggulu. Oyo alina amatu awulire. Munda mu ffe Mukama ataddemu amazima. Atuwadde omukisa okuwulira eddoboozi. Atuwadde omukisa okumanya amazima nga tukyali ku nsi. Omuliro gwa ddala, geyeena ya ddala. Bayibuli eyogera ku geyeena. Ekitabo kya Mark chapter 9 verse 48 eyogera ku geyeena. Isaiah 66:24 eyogera ku geyeena. Luka 16:19 eyogera ku geyeena. Omuliro gwa ddala, omuliro gwa ddala. Omuliro gwa ddala n'eggulu lya ddala. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Oyo alina amatu awulire. Ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Mukama waffe agenda kudda. Ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire. Oba mulirwana wagaanye okukkiriza, gwe mu mutima twala ebigambo bino. Fukamira weenenye. Ogambe Mukama wange Yesu Kristo, nkusaba onsonyiwe ebyo byonna bye nayonoona, bye nzijukira ne bye sijjukira. Mukama agenda kukusonyiwa. Omusuubize nti ogenda kutambulira mutuukirivu n'okwenenya. Omusuubize nti ogenda kuwaayo obudde osome Bayibuli osobole okutegeera ki ky'agamba. Omusuubize nti ogenda kulekerawo okuwuliriza ebintu ebitali bituufu n'okulaba ebintu ebitali bituufu. Otambulire mu ebyo Mukama byagala okole. Mukama asobola okulaba mu mutima gwo nti ogezaako. Mukama asobola okulaba mu mutima gwo nti ddala oyagala. Era okwo okuyaayaana ajja kukulaga ekkubo, ajja kutuusa ku bintu ebituufu, ajja kutuusa ku makubo amatuufu, ku njiri entuufu, ku kanisa entuufu. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ekiseera kiweddeyo, twenenye. Ekiseera kiweddeyo. Oyo alina amatu awulire. Oyo alina amatu awulire. Twenenye. Tugende mu ggulu tuwone okugenda mu geyeena. Oba olina ka audio oba kigambo kya Katonda ng'olaba kizimba omwoyo, gabirako n'abalala, gabirako n'abalabe bo. Osobola okugabira mulabe wo naye n'akiwuliriza n'afukamira neenenya n'atandika enkolagana ne Yesu Kristo era n'agenda mu ggulu. Ate n'otuuka eyo n'akwebaza. Ne wano ku nsi asobola okujja naga munnaye weebale, nabadde sikusuubira kumpeereza bubaka bwe buti. Kuba abantu bangi abamu tebaagala kuwulira njiri. Wamugamba ekigambo kya Katonda agamba oli munnakyalo. Naye ffe ababulira enjiri era gwe abulira enjiri tolina kutya ebyo. Gwe abantu baweereza ekigambo kya Katonda. Bw'oweereza abantu nga 10 ne bagaana, ne wabaamu omu oyakkiriza, agenda kuba na ssanyu ly'amaanyi era ne mu ggulu bamalayika bagenda kusanyuka olw'oyo omuntu omu. Kati totya kuweereza abantu kigambo kya Katonda. Abagaana ne bagaana, gwe omusango oba ogweggyeko. Naye oyinza okuba oyo gw'otayagala kuweereza, iggwe wekka gwe ogenda okuba nga osobola omuweereza obubaka bwe buti nga teri walala wayinza bufuna, ng'abalala bonna bati okugabana ekigambo kya Katonda, wabula banguyirwa okugabana ate ebintu ebirala. Naye oyinza okuba gwe mukisa aliwo Katonda gw'ataddewo gw'agenda okukozesa okulokola emyoyo gy'abantu.
emyoyo gya famire yo, emyoyo gya mikwano gyo, emyoyo gy'abantu b'okolagana nabo, babulire ekigambo kya Katonda. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Ekiseera kiweddeyo. Abantu abali mu nnyanja ey'omuliro bakaaba ekintu kimu, bagamba Mukama tuwa akakisa tuddeyo ku nsi twenenye. Ate Mukama naye kyabagamba, baafuna omukisa. Yabaweereza ababuulira enjiri, yabateerawo Bayibuli, enjiri ebuulirwa ku mativi, ku leediyo, buli wamu. Buli muntu munda mu mutima gwe amazima agamanyi. Buli muntu munda mu mutima gwe amazima agamanyi. Tujjukire okufa kugwa bugwi. Tuneekwasa ki? Tuneekwasa ki mbu tetwawulira mazima, tetwategeera? Mukama atusobosezza okwawula ekikyamu ku kituufu. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Twenenye. Ekiseera kiweddeyo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Tubeere abantu ab'omwoyo. Katonda waffe mwoyo. N'abo abamusinza ayagala bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tubeere n'okwagala. Ekyokulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu kwagala. N'abo abaagala okulaba ku maanyi ga Katonda n'okulaba ku mukono gwa Katonda naki okwagala okuli munda mu ffe. Ekipimo ky'okwagala ekiri munda mu ffe kye kipimo ky'amaanyi ga Katonda gagenda era otuwa. Otwesiga nago. Twagale ate tusabe mu mutima. Okwagala kye kyokulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu. Naye ekyokulwanyisa kyaffe ate kiddirira kusaba mu mutima. Nga tosaba kulaga muntu yenna wabula Mukama Katonda wo. Kwekwo okusaba mu mwoyo ne mu mazima, kubanga tosaba kulaga muntu yenna wabula Mukama Katonda wo atunuulira mutima. Buli w'oli n'obeera ng'osaba ng'oga Mukama nzija mu by'otayagala, nteekaamu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo, okyemanyiize ggwe nga kinnoomu. Kigenda kuyamba ggwe nga kinnoomu, si mukwano gwo, si muganda wo, si omuntu akuliraanye. Ggwe nga kinnoomu kigenda kukuyamba okugenda mu ggulu. Obulokozi bwa kinnoomu. Oyo asalawo n'agoberera Yesu Kristo ayina okusalawo n'amugoberera n'aleka ebintu by'ensi eno n'agoberera Yesu Kristo. Omulabe Sitaani atunuulidde omubiri, ebyetaago by'omubiri. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala myoyo, ayagala omwoyo gwo. Ng'omubiri gwaffe bwe guli emmere ne tulya ekyemisana, ekyeggulo n'ekyenkya buli kimu, n'omwoyo gwaffe gwetaaga emmere. Sooli yo yeetaaga emmere, sipiriti yo yeetaaga emmere. Buli lw'osalawo n'olaba ekintu ekirungi n'amaaso go, n'owuliriza ekintu ekisaanidde maaso ga Katonda, yeyo emmere ya soul, n'obeera mu bifo ebituufu. Ate buli lw'oyogera n'akamwa ko ekyo ekisaanidde maaso ga Katonda, yeyo emmere ya sipiriti. Nga bwe tulya buli kiseera enjala ne tuluma ne tulya, tulina okuyaayaana okubeera nga tusaba, nga tulaba ebintu ebituufu, nga tuwulira ebintu ebituufu. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo muganda wange. Abantu abagenda mu nnyanja ey'omuliro tebamanyaako nti oba nkya oba leero oba essaawa eddako, wabula beesanga bwesanzi. Olw'ensonga okufa kugwa bugwi. Weesanga bwesanzi nga watuuse dda, weesanga bwesanzi. Okusalawo ogoberere Mukama Katonda kwa leero. Enkya buyinza okuba nga obudde buli wala. Okwenenya kwa ssaawa zino, okwenenya kwa leero. Ekiseera kiweddeyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Okunyakulibwa kunaatera okubaawo, atwale abantu be. Ate wamala obbatwala, olwo ekinaabeera ku nsi entalo ziryoke zitandike. Entalo ezo zonna ezigenda okubeera ku nsi n'ebyokulwanyisa ebya namuzisa ebya nuclear, Mukama yabiyimirizza. Naye obutategeeragano obugenda mu maaso mu nsi ez'enjawulo weebuli, era ebyokulwanyisa babiina. Naye Mukama yakyabiremesezza okubeerawo kuba taagala abantu be bakosebwe ebyo.
ayagala asooka atwale abantu be naye ebyo byonna akyabiremesezza olw'ensonga ayagala abantu bangi basooke bajje gy'ali abantu bangi basooke bajje gy'ali ekiseera kiweddeyo bw'obanga olinamu ekirowoozo nti wakyaliwo ebiseera bingi emyaka gikyali mingi nedda muganda wange ekyo ekirowoozo kiba tekivudde eri mukama waffe Yesu Kristo ky'olina okumanya ekiva eriwo mukama waffe Yesu Kristo ekiseera kiweddeyo twenenye leero ekiseera kiweddeyo twenenye mukama waffe Yesu Kristo ekyetaago oba okwagala okuyaayana okuli ku mutima gwe ayagala ensi yonna ebeere bulungi ebeere mu ssanyu ayagala abantu bagende mu ggulu atuteereddewo ebyokulabirako bingi ebitulaga nti lyekkubo ge mazima era bwe bulamu ebyokulabirako atulaze bingi era ebyokulabirako atulaze bingi nti ensi etuuse ku nnaku zaayo ezisembayo ensi nga bwe tugiraba obubenje bukyeyongera entalo zikyeyongera naye twetaaga Yesu Kristo nze neetaaga Yesu Kristo twetaaga okugenda mu ggulu si mu nnyanja ey'omuliro teri ategeerako nti kakati mu nnyanja ey'omuliro ndabika nja kgenda wiiki ejja oba luli wabula beesanga bwesanzi buli omu yeesanga bwesanzi tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya ekiseera kiweddeyo omulabe sitaani alinyisizza omutindo ebintu bye twali tutalaba kati leero bye tulaba obwonoonefu okuva mu bwakabaka obw'ekisikiza bweyongedde okweyoleka mu nsi mu bintu eby'enjawulo bwongedde okweyoleka ebintu bye baali bagezaako okukwekerera akati babiteeka mu lujjudde obwo obubonero nti ekiseera kiweddeyo sitaani ayagala emyoyo mingi nga bwe kisoboka agende nagyo mu geyeena sitaani ayagala emyoyo mingi bw'oba osobodde okuwulira aka audio kano ekigendera kyako ogende mu ggulu obeeko n'omulala gw'okaweereza agende mu ggulu teri kigendererwa kirala kyonna ogende mu ggulu owone ennyanja ey'omuliro ogende mu ggulu ekiseera kiweddeyo Katonda tulese tubeere balamu atuwadde akakisa okwenenya ekiseera kiweddeyo Mukama agenda kudda ekiseera kiweddeyo oyo alina amatu awulire Mukama bakuume